abakoba atujoga mu State House n'atasoma naye n'ajoga neyatunda kasumbusa naye n'atujoga abamasazi tiguli nabakyawa nnyo nabakyayira ddala toyinza kuntwala mu presidence office nswera amazzi toyinza kuntwala mu new president nswera amazzi toyinza kuntwala mu media center nswera amazzi toyinza kuntwalayo naye mpagira Museveni naye nagaana Muko you say if there's a man wants to access this man he should go to new vision ulekirani gwe wasoma kigwe if he must go to media center I want to give Mirundi ekivu genda okuba ennyoko omulimu ogw'ennyoko genda omulimu ogw'ennyoko we are here before this government lwakisa leeta joga abantu lwaki basodo tebajoga bantu abakobe baniyo abakobe batuniako batunyalako bw'oboogerako bakutta banzite abakobe baniyedde ku gavumenti ya Museveni abakobe baniya bakwagala omuko yanjoga he must denounce the tapes are there one day they will haunt you until you give him my money Museveni napa sente nazikwata he must come Dr. Byalwanga yamugamba that man will not come Professor namugamba that man will not bend an inch he must come and gwe ntulika butulisi mbonino genda ewachi wano kare karugire nsayininge tisiri nalingera kubwatuka bambise ekyankwanzi nalingera kutulika mbatti we come from prominent families kitange yaleka yiga setta kalusamvu munka abakote bayinza kunjoga abakobe banjoga Museveni yalowooza nti amwe need a person I need 1.7 nswera amazzi I want to support Museveni naye nga tansasula alimuga nti yampa omulimu talina mulimu gwe yampa Museveni tampangako omulimu ate nti civil servant olwava wa Museveni naddayo wange era tayinza kumpa mulimu mulala amaanyi gendina ndikakolera mu gavumenti ya Muhoozi Museveni bakoddomi be bwe bakujoga ne bakuniyako yayagala gavumenti ya General Muhoozi nsooka okwebaza olunaku lw'ejjo olw'okunnyambako n'ensimattuka poliisi omusirikale bamuyita oluka olwala bayita Tamale Mirundi esimu n'agikwata ate awe Kawempe nalumbawo dda baalaba Dr. Mirundi era ne bamukwata naye lwaki abasirikale babagaana okusoma lwaki abasirikale bano balina nnyo obusungu sife twakutwala mu traffic if you are educated and a medical doctor how many medical doctors oluka do you see in traffic batulabira mu perception nti batetukwatwako oba humiliation ayagala akulage koti w'amaanyi namukubidde namuga nti oluka are you declaring on the Mirundi family fe twagaana okusoma kitaffe yakutwala mu traffic you are doing your job I respect you when you are doing your job me I respect people a policeman when a policeman I respect him but if you extend that to malice this is Mirundi nyiza kuyinza kabuli lesenyera ku baana bange I come from a family eruddewo ennyo nti bano banyoga abakoba njoge nswera amazzi omusirikale ono bunjoga abakoba no be banjoga omusirikale ono minister yamaze mukubira naye lwabo yalowooza mbundimbwa this man masokoto new vision nswera amazzi this man tumwebaze yagamba I can give him a job genda okuwa ennyoko tumwebaze kati namusonyiwa naye mwe temunsobola nti musobola kunti mwanda we yazaba enkola olugosi mbumbeera olugosi mwanda we yazaba mbeera olugosi mwanda we yazaba konswera amazzi myamwe very arrogant man highly intelligent and I know my political and economic value when I hear him was talking to me my brother I respect him talinga bako talinga bakabania yes my brother then I know he's Muhoozi naye Museveni ayina bakoddomi bate bapa mu nsokolo ababiri abo babiri bokka kamuntu comes from a prominent family kati babiri be basombuye abani bali babiri let us compare your ancestry ne yange kakati abantu abo batujoga
nti abaserikale balina envi balina obujja abaserikale naddala batrafika abo bwe batusanga n'akwata driving permit n'asomako Tamale Mirundi Dr. Mirundi bwe bamukola kubanga minisita yamukubidde omusirikale kati awo we yatandise okudda naye nga yeye abadde ayagala kulaga maanyi family yaffe is a very powerful family tukombining money intelligence ne bravery tuli basajja bakamu b'amaanyi baneregamu ne baga ndi mandwa tewali yaneregamu atakubiddwa emandwa ekubwa ababako emandwa ebakubye ne bawanika waliwo recording zize nina ku ham waliwo omukajja okudduka bwali kwata ettaka naye abasajja abazikamba buli they have exigent intelligence batunza meeting ku ham nga mulimu n'omunene omu eyadduse ensonga zaamu tugenda kuddamusa anti be panki bagenda nti batwala ekisaawe. Even the last night's meeting, I have it. Somebody brought it. But what is no? What were the body babidi? Abajozi babidi. Abafuluma mu nyumba. Tebanyankole say that all of us have ears. These days, all of us have the coding gadgets. Never fuluma n'entweza weno. Baba kwati ate baduka mu nyumba ne bagenda ku satellite. Never vumbakira. All your meetings, including the one you had last night, is with the miso. What you could have Mukaduka, Mukwatako into your ham, Mukaduka, Muko, to a better position on Mukaduke. What a woman again who is saying, Mujudisha, say Kasese. Nga tuvudde kuba police ne police nungi era waliwo abapoliisi abalungi balwanyisa family yaffe. Family yaffe buli bagiraba baagala otulaga nti tetulina kyetuli omanyi nti omusajja adde ayagala kuteeka wansi wakabanga singa toliwo gwe oli omusirikale yansobedde anti singa wamutaddeyo ahimiriyetinge ngekitono wali okoze ekimbwa gwe oluka kiki wali okoze gwe abasirikale abamanyi babeera ku traffic pombaavu komanyoko toyina magezi kasajja gwe mbuka alabye erinnya Mirundi twatusomanga muli luddawo weyaweyo muli kuwa wapi nga tusoma temutweregamu. I'm like America. I can fight for my children whenever they are. Never come kasajja nikakuba muwala wange nkayingiza ebinnya by'emmesi. I have to protect. Kankubuuliza Dr. Mirundi bali mu COVID nga nange nabadde ku mirimu era namutwala ematu neno bano bayitirira muyitirira basajja mmwe leka njiteeke mu ani akubirwa essimu buli lunaku essimu yoyo tesikira namakoowa when you ring me say times and I don't pick you nakukoowa nebakulemerako nali akyewammwe kati eri mu flight ettaka ly'obugagga nalijja wammwe. If you ring me and I don't pick you, I don't want you. Nanga amasimu gantama abantu bakuba amasimu bannange. Amasimu go tugako. Obadde otugamba nti Dr. Mirundi yali mu COVID. Yali atwala mu kwano gwe matugga. Era baamukwata. Ne bamutwala ekawempe ne bamuteeka munda. Nga bagambye nti I'm supposed to travel. Obutasoma nagende kawempe. Nalingizinzeeko. Police nalingizinzeeko. Badduka buddusa embwa zadduka. Leave my family alone. We did not snatch money from your fathers not to go to school. We don't have any debt to pay. Twina banja for illiteracy. Tetwina banja limutu banja ba illiteracy. Abasiru tetwina banja libatu banja. Abatu banja bali badde bewaffe kalizo nti kitamu yatusolozanga omu musolo. Jajja mu Mirundi. Muganda ngono doctor bamukwata. Ekawempe. Abekawempe namujjayo bujja mbo atambula bugondo. Omusajja namulaze ne ID nti banenva ku mirimo. Paka minister yamukubita. Kuyingiza kabuli. Abakubamanyo we bali. Ejogere bali mu. Tebaliyo. We endangered species. Tujja kubatta. Nja kubattanga nkyali mulamu. So musirikale ono oloka. Nenze mu sonyo. Akuteka kabangali wansi. Yabadisi baga kuteka kabangali wansi. Oloka oli matugga kyovolaba. Ate je twabadde tufana badde ne bakama baba police. Bali ebola n'omukazi nadduka. Obo traffic nadduka bwerere bwabukedde ne bukubambu yadduse. Bali ebola.
yali amwebaseeko oba abasirikale bali disgruntled. Yes, omuntu yenda kasala banyirira awulira bubi. Yes, nabano aba Museveni bakoddumi be lwakuba tebatambula nabo bali bakubya amasasi kubanga abantu bali bitter balowooza fe twali esente zaabwe nti wakulaloza gwe wali ezeze nti for us we are okay bala baffe tuli bulungi prosperous family. Museveni yangoba emyaka 10 talina kye yali ampadde nemmange gobakuba talina kye yali kati we busungu bana abapoliisi bwe batalina obusungu transferred anger bala abafu abalidde mu gavumenti but those are minorities. Abasikale abasinga obungi mbalwaniridde amasanyalaze tebayina amazzi tebayina sente zaabwe tebabasalako tebazibawa sako kati kino ekibbi ekya traffic ekibba buli lunaku ekyo kyoba okisanga naye gwe nolikukutekweoloka nolekubedde amatu gaggwe nenkugirawo munkwatangako waliwo ekisajja era kya traffic motoka yange bagitomedde kiwanvu bwekiti nekikuba mu poliisi nakigamba tugende ewase balamu kulageko komando bamanyonga kujemu olabe komando otegere nzize nshinga golola nolaba abakazi ba minisita mbagenda kwegala bananga you are stupid. Does Uganda need physical? You need brain is not physical. Wamugamba oyo musirikale mugende wase balamu mukola otegere nti Uganda yafiira omudali mu Olympics komando ebikolola byeyewaana byabwere bino neyegaana bwati tuba bakubira gola munaku bine muteka gola mukubane muteka kutaka banankabira kati emigero wali ogenda gikasikawo. We don't need your kwegala. Government has failed not because you lack a physical education. Government has failed because you lack ideas. This is what it means. Ministers need Golola. Then make a Gola Prime Minister. Don't you have your husband? Babamwe tebayina minyolo. Buli mukazi yagenzeyo ne yeegala abanja muzeyi ba minister abanja baba bagende wakojja kimbo wa babadde mu physicals obuzibu bwa wakojja kimbo wa baba mwe bafu ne beegala ba minister ne beegala babadde mu physicals. Is it physical education? Call exercise. If you need physical education, you go to Jankwan's. That's all the facilities. You need physical brain. You lack a brains. Kasese. Nti Museveni, President Museveni, when he fell sick, did you see a local medicine, drug? Dagala che yawonyeza President Museveni. Mukazi gumsenero waswa day. Covid-19 siye yamuonyeza. Atabuyina. Museveni tayina dagala yanywedde vitamins. Okuona COVID yanwedde vitamins. Musajja ayina research agitadde Dr. Mwanje. Dr. abo bonna bafu. Omwana ono ayimba oluyimba nti oyo mufu. Oyo yagwa. Oyo yafa. Oyo mufu. Dr. Mwanje mufu. Nawe oluyimba olumanyi. Bonna abo bafu. Oyo yafa. Dr. Mwanje mufu. Oyo yafa. Musenero oyo yafa. This is when you should take advantage. I can give you 2 examples. One day, a prominent American professor, a black one, who taught Obama, was drunk. And when he went to home, he failed to know the numbers, digital. What he did under the influence of beer, enkuba yali etonnya, nakwata mambulera ye, nakuba. Numbers is a good. A professor. So the police, the American policemen, who were making a routine inspection, found the old man eating Olukwe. They thought he was a robber. When Obama, President Obama, saw this professor in pick up, his racism. It's not only Europeans who have racism. No. Obama. They know him. He's a known professor. He's racism. Obama yatuula n'abaserikale bali abakwata professor nti atabidde ne bayiye omwenge
a certain type of beer nebagunywera mu White House nebasewunyuwagana bayiyo omwenge President Obama nagunywera mu White House ne professor n'abasikale abamukwata ne basonyiwagana kuba yali agenze wa mwenyina wa Obama ne bamukwatira mu America as an illegal immigrant. Obama kept quiet. Mwenyina wa President Obama bamukwatira mu America. Yes. Illegal immigrant. Temusoma. You don't read. Kakati kyenkugamba. When I look at Kasese, is a simple matter. Abana batidde Kasese. You see, I tell you, can somebody defend himself that I raped this woman because he was scantily dressed? I stole your property because you left an open door. The leaders of Kasese unanimously are not condemning ADF for attacking the students. They are explaining why UPDF failed to respond in time. Why don't you tell UPDF? Because in normal circumstances, balida be Kasese bo teba condemning ADF. No. Bali kulwachi UPDF yalemeredde ne lwachi UPDF yaludde. Yabadde wano na wano normal circumstances. Nobody expects that a school can be attacked. That's why the Pope came in to condemn 400 Sumerians were kidnapped by Kony and they disappeared in Gulu. And when I was talking to Archbishop Luwanga the Red, he told me somebody inside the government who leaked information to Kony that the Catholic Church was helping government to send weapons to Southern Sudan. Mu government mulimu eyawa Kony olugambo nti Catholic Church eri mu kuyambako government okuba Kony. Previously Kony was not attacking the seminarians. Oyo muganda osembuye yaliyo. Naye byaffe byamukomyawo. Kati Kasese kyoyagalo. Ati nkubulira. Nti it's not the first time to attack schools mu Uganda. Kony kidnapped. That's why the Pope is involved me. Archbishop Luwanga told me I have missed the cardinalship. Why? I helped the government to take weapons to Southern Sudan under the Catholic organization. Luwanga told me. Ngane mu betwe nga mukolachi. Amumanyi ali mu government. When Afende Mohozi went to Galamba, he was going to capture Kony. A senior army officer in UPDF alerted the Kony. Maze isoko byogere mu Luganda kiri kino ekyafande Mohozi banabo Luganda nabo bakitegere bulungi. Fande Mohozi yali ambye Archbishop Luwanga yangamba tiyakolagana ne government atwale mundu mu Southern Sudan. This guy is as Catholic relief. Omuntu omunene mu government nalikinga information to Kony abaseminari ye 14 Kony yabatta tebadda mu kulabika. That's where the Pope involved. Ogamba Sembuya oyo mukulu wo Sembuya. Sembuya lirijja lya jjajja fasale kitafu gwe mali mu bulamu. Sembuya yali asoma mu seminari eggulu. Era Sembuya akubulira abaserikali ba Kony twabawanga sabuni ne tubawe engoye ne bagenda. Kuluno bawamba minor seminary ne junior ne senior seminary babatwala. Who leaked the information according to Archbishop Luwanga, a senior man in the government. Kati ne wane Kongo General Mozeri agenda kuwamba Kony. Galamba. A senior UPDF officer leaked the information. Nabagamba nti when Chichwamba was attacked, there was a division commanders meeting in Kampala. The intention was to undermine Lieutenant Kananjina, Lieutenant Jina Anjina was put on Katebe for 2 years until Wakapabulo went to Museveni. Kati kyoyagala ganti Kasese wayinza okubaawa nabaga nti omwirima abali mu government nabaga nti omwirima gutwalengo bakuba Jeno Kayanja by all means Jeno Kayanja is poised to become a commander. Bakuba commander land forces anti babbiramu kakati abamanyi nti bali structure ya ate Museveni bwana akikola namugoba nga awedde nange yangoba
bino byonna ebigenda mu maaso bakuba Geno Kayanja. Yes. Geno Muhanga. Lash to Somalia destroyed the order. Ne bakubawa. Ne bakuba e Uganda. Wamma oli mutuufu. Era ky'obolaba bakugamba bakuba Mukozi ne bamujja mu Land Forces. Tewaliwo Museveni yangoba. We baatukuba mu Somalia. Geno Muhanga ye yagenda. Bankuba. Ngamba inako information. Kati olutalo lwani abeera Mekamanda. Waliwo olutalo kwani abeera Mekamanda. Marisi yaabwe bakolera. Nti bagenda ne bagamba nti Kalamojja abapokoto bakomyewo. Balidde ku faamu ya Guti bamugoba. How can a Geno fail to protect his farm? Kalamajong. Singa bakwata omukozi ono DPP ne bamukole emabega ne maaso n'nyama ze singa omukazi gwe bakwatirayo ne bakola n'ekisiyako ne bakola oyo DPP oyo ayogera ebyobusiru adira abantu abali innocent n'abateekako emisa singa omupokoto yaniitire osina omupokoto why bali bagala enjala oba monitor enjala etta Bakalamojja when Muhoozi was removed from Land Forces walabaya Abakalamojja abapokoto. Did you see Bapokoto there? Nze nkubulidde ndabagamba nti enzige nga tezinnajja mu Uganda nga ziri Kenya bagenda Kenya ne bagulayo ekutiya ey'enzige ne bagiyisa mu makubo gana ag'abapokoto mwe babbira enti ne baleeta embaale ne bateekamu obutaasa. Tumwine yaziraba emukono, Ssentongo yaziraba e Masaka, waliwo ekikwagwagwagwa Kyala district ali Mityana kyazirabayo nga butaasa. Bagenda ne bagula enzige Kenya nga tezinnajja. Ssentongo n'agamba wali bazirabako embaale. Nze nkubulidde kube bali be bazigula. Nze muganda wange waliyo muganda wa mutaata wa bamuyita Jeje embaale mugende mubuuze. Tosobola kusobola abantu ne bagula obutaasa bw'enzige. Bagula enzige kutiya ne bagijja Kenya ne bagitematema ne bagisasaanya Uganda. Ne byolaba gonde guno omugga gumanyiddwa guva Kenya. Essomero likututte olaba bipango ebugiso. Abantu abakulidde mu kitundu baba bakimanyi kati eggoma eriyo olusozi oluwandula omululiro balumanyi. Ekongo eggoma balumanyi kati lugenda kutandika kukola ki kuwanda nga naffe Abaganda bwe tumanyi enswa nti ekiswa kati kigenda kukola kikubuuka naffe tumanyi omwana ayina ekikubuuko. Abantu ne bagula obutaasa bw'enzige nga babugula Kenya. Ate I don't blame Museveni, si generation ye. Museveni awangadde na nnyo nti bamugubye buli muntu we yenna. Kati all the campaign is directed to Kayanja Muhanga. Tebagala Abamekamanda. Ate Museveni yagoba omwana we Land Forces. Nempandika kataba ne ngamba oba Museveni bamugubye omwana we Omuhoozi Avenger bamumaze. Namujja mweche. Baba kuteeka mu mbeera Museveni bamuteeka mu mbeera eriwa. Nti bakuba tweet za Mukozi nga ku independence Museveni yayise uhuru. Museveni n'avaayo n'abukutana. Nze tombukutanya ku baana bange. No. Kubaye Museveni tabamanyi nti bali gaba mugamba. Eventually Museveni got a CD nga these people were hiring Kenyan mercenaries to make Mukozi an international comedian. Nabagamba bagende betu Mukozi yakana nakakati we never see the president naye obutambi bwe buli katuko kube mulenzi gwe ate nalinga nti ono yasinga okujoga okusinza kono byayogera tono kale anti bali babiri abaniye ku bantu bali babiri no mugalagala wawe ono ye mpya joga yaga how Neka mubeka mubabu tambi buno kuyingira ettaka. Ateze wange basobola kusindika. Bagambye Hamo never see the president. Yes. Yamutali damula. How can he talk about the court of Uganda? You've messed it up. How come that officials in the court of Uganda attended your meeting on Sunday? You are stupid, you are idiot. Kamba kubaka tambi aduke oyo ate nali simanyi nti ani ennyo ate ono mubi nnyo okusinga ono mundi abani abali babiri abakabani abali babiri njagala basindika omuntu wange bajje akatambi oba muli basajja mzee mutumiyo omuntu wange besa simutire ogambye nti ebiriwo mu Uganda yes kulwanira bwa Mekamanda byebiri Kasese tebagala Geno Muhanga afuka Mekamanda ekyokutabana siyiso bayo kyako makeri head gundi kaka kusenga ne kakuba Chinese
ako ke kali kananyini wala bane bakajjawo ne bakuba omukazi ono gundi bamuwa sente n'agana milioni 7 Kasese ne bamuba yali maso gakulo the soldiers react. How did they know that the attackers were only interested in Kasese? Why not do it? Government here for Jamukwata. Kabusenga Jakwati. Kakabusenga in Chakakubani Kagam. Chinese to construct the university. Babamu Biapa. Not on the Taka. Bagando Jochang Biapa. Biapa, Misho Babi Jayud. Makerere bajocha lwa byapa. Kabusenga bakayudo lunaku Bananga mukawe America wangale. Tukakole bakafundirize. Nekakuba kazi oyo mukazi. Mukagenda mufuni kagenda kuli bana bako bakwata bamutse akulo ya Inescode lwachi abakuba mukazi oyo akoloti yayanukula immediately chifu justice nayingirawo okimanyi nti abasajja babavunana bakamoga babavunana terrorism is terrorism defined babavunana mada babavunana ebyo naffe tubimanya abamiso mukikulaba abalamuzi abali kabangalinga bazikanga baddeko ng'omulembe gwaffe guzze nga gavumenti yamuze kakati njekalamba buli obusiru bwammwe. One, don't talk about the gaps. When UPDF went to Southern Sudan for Iron Fist, the rebels started fighting in attacking other areas like Tesorekewa. I asked Museveni in the press conference, I wish Ogondi can bring it. I asked the president, how can a Ragataga army occupy our territory for 4 days? Museveni told me, an army that somebody was attacked you from another country, you must take a care. Not to be a map, your mountains. Who went? Medical Gua. Medical Gua was accused by intelligence organizations of being fronted by ADF. Aba ADF bali bagala kuwamba kisawe kye Kasese. An Islamic country yali agala bawa byakulwanya sesule wenyu. Why? When you talk about Islamic countries, you don't understand them. Saudi Arabia may not be interested in Ugandan affairs. But a Saudi man, a billionaire, bagenda ne bamulimbanga Museveni. Abakafiri mu Uganda batuli mubi nakwata billion 3 naziba ku lw'obusiramu naziwa ADF mundu netokota. Yes, so ADF inaba sponsor entrenching soldiers. Where are they going to work? Abasekale be mudu entrenchings. Uganda has the best army in Africa. Nimubali entrenching ne mubagoba tumire chembawadde Kasese yakoma 1 ekitegeeza Rwanda. When Rwanda went to Mozambique and defeated the rebels, most of these people were Ugandans who had been hired from here. I even hear that they are Uganda-speaking people in Boko Haram, in Nigeria. Baliba kuba mundu abana Uganda. Kubanga bano babagobye. Nona bono omukazi w'omu Kampala figures. Nago baba tembi n'abagoba wa. Let me tell you mukazi gwe Kisaka. The colonial government advised the Anglican missionaries to establish a strong bond with the Muslims. Why? According to the Anglican missionaries, in the 880s, the Muslims will control commerce. Abana bemugoba abatembe basiramu. By nature, ne bogenda wantu noga nti bannange ani asibira omupira gwange ogwa motoka abajjuma. Abasiramu be bali mu business. Yes. Nono gwe balwanyisa bano bakoddomi ba Museveni gwe balwanyisa benkuba mukatambi Museveni ampiti mulaga obutambi 7 olabejjo ko bakoddomerye balino otono gwabadde tamanyo ate mujozi nnyo okusinga ono bali babiri kamutajoga bantu kamutu yoro zimiti him in town and greet each other kamuntu omukoka muntu ye atajoga bantu ati apa mu family ya amanyi oli atayina na ancestry no jogo ze myaka 20 nga twali kitabu twali nyoko twali la family yo ginonya ruwero zeyo togenda yo kakati Zimbabwe tuveyo tudde wali nti abasiramu be mugobye mu Kampala bagenda kuddawa balagawa baba lyawo ngomusajja ina $5 muje tukube mu is fueling ADF. 2,
ngabe nakuga nti omwirima gutwalengo ADF uses darkness. You explain it to me nti abasajja bali ku CPS nga n'emmotoka zifulumye ebweru badereva bali mu mmotoka ezo nga balina mission gye balaga omwana anajja n'abattirawo hakuba bomb. Yes kite mwali mulagawa bali bana kuyola mukulu wa CPS. What mission were you going for? Oba bomb zali zagala kuba kwala CPS waliwo yavaamu n'abuulira bali nze have survived ADF 3 times nange babagula banziti. ADF has a commercial wing. Aba ADF bakaberako mu motoka ne bankuba mu ettala nga sirimu atenga mwendo nali nkubako mu essasi n'engamba sina reinforcement. Mzee ogambye ebiriwo byakulwanisa bakuba Jeno Muhanga owa Land Forces aleme butafuuka amekamanda. Abaana bano batwalese batya ku basajja abo abali wabo omukaaga. Why did they carry you? Bumalage gye babeera bana abana ba survivors. Hey. Babetisiza kawunga babetisiza kirabish. Omwana n'agamba muze nabadduseko ngo badduka kooti. ADF toyinza jedduka. Kooti mukaaga. When Museveni wanted to reach you, abantu koni bayina yaleta combat helicopters zaba kubangamu ne basasana. But do you know nti ngoli mu kitundu ekitali kyewamu nejolaga wakubula. Oyinza okusula omuntu mu Kampala n'omujja mu mmotoka n'omusula mu Kampala n'abula. Ngatamanyi Kampala ekiro yebaka wekweka bwekwezi ne mzeto anti intelligence ino obuzibu si intelligence bo bebatamanyi analysis. Omwana ono yesimye atya omusayi ne yekweka mu bafate ne bamuwamba njagala kuyingira maji. That's an ADF agent. Nibuno bwamawulire babulisi kuba nabo bugwagwanga yi. The man you arresting abadde ina amaka abiri across the border. Mukazi we yamuleseewo abana babiri bafiiriddemu ate abeerera ata collaborator. Engeri gy'obyogeramu nzoga nti ADF wabaddewo abagiyambako okola ataake Kasese. Nze nkimanyi I have evidence. ADF is hired. They have a hired wing. Baje hayalinga ninakyobe bali bahayalinze ADF yali evudde ku bizinga ne Katumba Wamala ADF bali baje hayalinze $2 nga bajali nga bali wano. Nina Jeno gwe nabulidde ne muganti gwe mpita nkulaga evidence. Waliwo Jene yakubidde namuganti nti mpita mbalaga evidence miso gyeyina nti ADF mukyegisa ADF mwirima. ADF etambulira mu mwirima mu darkness. Muzei ogaye ADF bagihayalinga. Yes, to kill people. To kill people. It has a killer squad. ADF I have evidence. Negundi bebamutta kirumira era bebatta negundi ono. ADF yakuba kirumira ye yatono musajja Kawesi Museveni gwe yawange engatto abiriga. Kawesi ye yali asente zaabwe. Kawesi yali asente yaleka tape. Kawesi alefute recorded tape kitofu yafa yali asente zaabwe abalukaida nebamuga nti omwezi guno botasumulula bakamoga tukwasa omutwe nga banne bazirya dda. Kawesi bebe nabyogera mu tape ye gye yali tape. Yes, katu irefuje tape. Ate mwana nga omukazi nali musiza. Mulyako mukwano gwange. Nti mpulire tape. Kawesi yalekera omuntu. Bamulumba ekiro ganga rep. Omukazi ayogere tape gyeri. Kozite bobanga oli mulapo okwataga mukazi mu nviiri. Badda ku byabalese. Omukazi tape yali agina mu nviiri nga agisibiddemu. Ate bannene ngabona obukwata bano abajozi obuli mu nnyuma. Kati tape ya Kawesi omukyalo oyo yali agina. Omunyarwanda gwe nasomako mawulire wabakati nebuganda mufunyizizo lubuto teyali wakufuna lubuto yali mukazi wamu anti bagamba mbu gwe n'oyo omukyala mwali mwemanyi bati wemanyi twemanyi bintu nga biwanvu bino. Kati tepu yamala netuuke wa president n'omusajja gwe nayogedde nti waliwo omusajja kibwetera ali jjinja. The old man has found me ati baba nanga mwana wange nina emyaka 17 naye nkusabidde emikiso nwaniridde mubbe nekubana kadama nekubani bonna. Nze ekisinze okuneewunyisa ne Jeno Katumba nayo ADF yali emujjeewo nga bagiyayalinze. Ate singa teyaliwo dereva we Katumba Wamala muwala we yali abimanyi. Nakubira Katumba Wamala essimu nampita Koniman nenoonya ntake. Waliwo muganda we bamuyita Katumba
Zeye tuveyo kubanga information yo ina nyingi. Bungama nti and recorded. Tuwakubira Jeno Katumba. Recorded. Ani ina milioni $2. Okusasula EDF. Okusasula okutta Katumba wamala. Jeno Katumba mala milioni $2. Milioni $2. Nkugambye recording zinzina. Sebali basasutte. Abali bagenda okutta nakyo bibasaba bilioni 3. Bava mu bizinga. Bangama nti konvoyi. Ne bazoka. Bazoka bazeetera muki. Bazoka bazeetera mu kinaala. Mbukonvoyi ya mama nakyo be baje. Omusajja yabagamba nti Mirundi mwe mwamubuulidde nga bakoze gundi bagamba ataka gye tusobola konvoyi ye tusobola kukola ya kikofiira baali bakoze okuva ku CPS okutuuka ku faamu ye. Era omusajja yabagamba Tamale Mirundi si we M16. Tamale Mirundi si musirikale naye mwe mwagenze ne mumubuulira nga kasajja kali ku CPS awo. Saba nga bwe tuli bwetute tetuyinza genda kola kubanga tukunamye. Omusajja atukunamizza. Omusajja ali mutegeevu. Akasajja ne kagamba bannange sibategedde tugende wazana tukube ennyumba ya Tamale Mirundi n'ebyuma tubikubiremu. Tugende ekyengera tukube ebyuma tubijjemu. Tugende kabalagala tukube amakage tugamanyi. Omusajja yamugamba leave Tamale Mirundi alone. Tamale does not belong to M16. Tamale is not a soldier. Mumabi bamuwulidde. The evidence is here. Nga ne mu Kampala bayinemu abakola mu toilet. Abasinga okola mu Kampala toilet bantu bagundi. Nzeite tujja kusukkawa. So for me, Museveni needs a political mobilization in Kasese. And we must solve, Museveni must construct a modern Lubiri Fuchi. Museveni must have leaders in Kasese. I have a tape which Mukoze has mentioning about Kasese. General Moza ina tape. Ajirida. Ebyabadde Kasese. Before. Ngebyabadde Kasese tebinnatuuka. Kakati nkubulira. Mzee runalabika lutalo. Nkubulira ne gamba. Balabika bya munda. Anti nze nkubulira ne gamba. Ebye Kasese birayika bya munda. Byangu. Museveni should sack the immediate RDC. Remove the current structure. Construct a modern palace for this man. The Mumbere. Have him with the tea and make a new beginning. The only thing I see which cannot be solved is that Debamba Yokamia omudingidi mukwano gwange nnyo bakuba ne muganda we Makerere bambo Max for good yajja wano bamutwala zonna oyo omukazi ali mu ministry of trade yajja wano tayina academic qualification bebalo oyo members ba family bawa nga abakonjo be babakuba oyo omukyalo oyo namuyamba ayina muganda we professor bero yo family yawa bajja wano. Kakati what is ekizibu ekiriwo? The president mistreated Chibanzanga. Buyamu obwambasada n'abugaana. Nedda. Waliwo emirimu nga Chibanzanga muganda w'omumbere. Nange sinza kubeera advisor wa Museveni 1.7. Okwo kuba kujoga, kuba kutuninga mu kutunyaalamu. Waliwo ebifu byetukula nga tekyasobola kukola ki? Kubikola. Museveni should learn how abantu abasiibule. Singa Museveni yampa bilioni 5 nangama mutabani wange Mirundi onkoledde nnyo nzikuwadde naye omukoto oyinza kuntwala we must go to New Vision mulesemu ono omuvubuka ali mu New Vision mumuwadde olo minis muwadde mani jangu wange bestos jangu wange n'obujozi bwe bestos mutwe sobola kuddamu bakolera mulowooza nti nze ndimbwa. When I invited Salim Saleh, did I ask for a government job? I told Salim Saleh facilitated me to do my work. The name of me, just over the give me money. No, she damn government, I'm 7. Back up to me, Babatu Jogan. Back up to me, Banya Kuban. Back up to me, Bajoga band. I think I've never must go to Bajoga band. I got in Kubudian. I'm saying a Tamale. Yes. Let us have a new beginning. The only problem I see is that the burial sites for the royal family, Eyabakonzo, ate Bwamba. HHB. So what about you? Gundi, Kibanzanga, ate agenda yesimbe Bwamba.
kati we wali obuzibu baziikawo tebasobola zijjayo baliyo bali badde baganda akaganda kokaligenzi nekalya sente ebijja tubiziikula ebijja nekalya gentwe malika nakakulembera oyo omuli wa sente yaligeze najjako Museveni sente jayo ebijja yes okujjawo ebijja kakati that is a conflict. 2 Museveni must identify leaders in Kasese, politicians, as he did till there was a fighting in Teso. The Tesos feel confident, speak ani, wise ani. They are comfortable now as they were. Era bebali mu police odomero, bebali wa ku mulembe gw'obote, bebali mu special force. The northerners have been accommodated. Bafunye bifo by'amaanyi. The Baganda live with them bo balere ddole. Abaganda balera ddole federo mubawe Museveni agulira abaganda ddole omunene.